Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kye njagadde okubeera nga mbabuulirako y'ensonga ey'okubeera ng'ovuma omuntu naye ng'omuntu oyo talina kye yali akukoze just oli kumpalaniraako kulw'okuba omuntu akugambye nti tuvume omuntu oyo nti oba tukuba omuntu oyo agwe. Omuntu yenna akuyingiza mu kintu ng'ayagala kulemesa omuntu oyo agwe oba omulimu gwe guggweewo si kirungi kuyingira mu ntalo bwe zityo. Ziba mbi nnyo. Omuntu yenna abeera ayagala omuntu oyo omulimu gwe guggweewo oba aveewo oba asiraane aba talina kayagaliza muntu oyo. Era omuntu oyo aba mubi nnyo. Kati omuntu oyo gwe mubeera mwagala okukuba agwe oba ave ku maapu okugeza ng'omuntu abadde muyimbi oba abadde alina omuzannyo gw'akola nga mwagala n'ekyakola kiggweewo abeere nga talina wajja kyakulya adde ku kisenge. Ekyo nno kiba kya bulabe nnyo. Okukikola olina okuba nga weenywezezza, olina okuba nga baakusala eddagala, olina okuba nga olina ekijinji kye weesiga. Kuba omuntu ono gwe mwagala agwe naye tagenda kutuula, tajja batunuulira butunuulizi, agenda basalira amagezi, agenda kutambula ku basawo, agenda kunoonya eddagala erijja obbasirisa, erijja obbasiba omumwogo, erijja obbanafuya mubeere nga temujja kumalako naye. N'olwekyo mu abaana abawala nammwe abavubuka ng'oli ku channel yaffe eno Kyayiti, njagadde mbeere nga nkubuulira ensonga eyo. Toyingira mu ntalo z'otajja kumalako nazo. Mukimanyi bulungi buli muntu yenna anoonya kubeera bulungi. Buli muntu yenna anoonya mulimu ogumuleetera kasente. Kati omuntu oyo abeera atandise okufuna kasente mu mulimu gw'ogwo aye n'oyagala obeere ng'ogumulemesa. Ekyamazima olina okubeera nga weesiba bbiri, olina okwenyweza, olina okubeera ng'olina ekijinji mu bulamu bwo. Omuntu oyo ajja kusindika eddogo, lijja kukutomera, lijja kusuula wansi, ojja kubonaabona. Bano b'obeera olwanirira, b'obeera weesibako, bo babeera beeganga, babeera beenyweza. Kye bamulaba oli wasindika eddogo lijja kukwata mmwe aboogerera ono. Mukitegeera kati n'olwekyo entalo zonna ezibeerawo mufube okulaba nga temuziyingirira. Lwanirira omuntu gw'omanyi, lwanirira omuntu akukwatako, lwanirira maama wo, lwanirira taata wo, lwanirira omwana wo, lwanirira ssengaawo, kojjaawo. Naye omuntu gw'otamanyi mwesanze ku kibuga, fuba okulaba ng'omuntu oyo omwesonyiwa. Ekyo mbabuulira, mwesonyiwa abantu bajja basiraanya. Kye mbamulaba ng'abantu abasinga abeera eyo n'abeera ng'akola ebintu nga tebitambula. Mukitegeera kuba yajja kukola eddagala oba lyakunyookeza oba kufuuwa mmindi agibafuuyire mufune obuzibu. Omenyeko amagulu, osiraane, oyavuwale, obeereyo osirike, beebuuze nti gundi yabaaki nga yali ayogera kumbe nga baakusirisa oba nga baakuzikiza. N'olwekyo mubeere beegendereza naddala mmwe abali ku channel yaffe eno. Njagadde mbeere nga mbabuulira ekintu ekyo. Fuba okulaba ng'ofa ku ebyo ebikwatako. Ebitakwatako byesonyiwe. Mwesonyiwa abantu, temuvuma bantu, temulemesa bantu mirimu gyabwe. Kuba omuntu aba talina kyakukoze wabula ku lw'okuba oli akugambye nti njagala tuvume omuntu oyo, njagala tulemese omuntu oyo ne kabadde alinawo kaggweewo. Ekyo nno kiba kya bulalu. Era w'oyingira omuzannyo ogwo fuba okulaba sooka weenyweze, sooka ofune ebijinji mu bulamu bwo, olyoke oyingirire omuntu okwagala okumulemesa omulimu gwe. Kwegamba okwagala okumusuula nti tujja kusuula mu nnaku 3, tujja kusuula mu wiiki emu. Bannange ekyo ekintu kiba kinene. Era omuntu oyo abeera akyogera, ekyamazima abeera mulogo, aba asobola n'okutta. Omuntu yenna akwonoonera omulimu oyo aba mubi nnyo. Mukitegeera kati naawe gwe gwali ku channel eno teweegatta mu lutalo olwo. Leka omuntu oyo alwane n'omuntu we, yaba n'ekyo kye yeesiga. Kati munnange gwe bw'obeera ng'omanyi nti totambula ku basawo baganda, tolina kati konna, tebakusalanga ku ddagala mu mubiri gwo, tolina ke wali okozesezza, lwaki oyingira mu lutalo olwo? Buli kye bajja okukanyuga kijja kuba kituukira ku ggwe. Mukitegedde? N'olwekyo mubeere siriyasi. Temumala gagwa mu ntalo ze mutategeera. Tolwanyisa muntu gw'otamanyi. Lwanyisa omuntu gw'omanyi obunafu bwe. Naye omuntu yenna gw'otamanyi bunafu bwe tomulwanyisa. Mukitegeera? Omuntu oyo ajja kukusinga ensumika okukkakana gwe kennyini ate ogwe wansi.
olw'ensonga nti gwe abeera amulumbye. Mukimanye nti omuntu oyo gwe mubeera mulumba naye taba musiru, abeera tatudde, naye abeera atambula. Ate ekyewuunyisa mwe mubeera mwogera bwogezi, naye ate yaaba akola n'ebikolwa, kuba abeera abategeera nti bano balemesa gundi, bano balemesa gundi, nze tebajja kunnemesa, tebajja kunsuula, nja kukola kino, n'ekunaaba kusaddaaka nja kusaddaaka. Mulina okwegendereza, kyenjagala obbasaba mwabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, musule bulungi, mweraba.